benawanga senta waziryanga nti gendi ndayavuwala bana mwami ono ampadde kavu akusijja banga mumoroza wali watalyanga 10 kyange mu abali wano eri alidde ku 10 kye aveeyo ngaga ayingidde obone ku msumula mu kamera akantu kempulidde kayogedde kansanyudde agambye eri alidde ku 10 kye aveeyo ekyo bwe kiri tumenyereyo akusijja banga mumoroza wali watalyanga 10 kyange mu abali wano bangi ogwe abali wano si kikulu naye abali eri bano bakola lya muntu wa bulijjo kati abali eri batukukize tubayite mu bitiibwa nja kubanga abanja ajja balabira batumire butumizi tumidde bonna bonna benawanga sente awaziryanga nti gendi ndayavuwala akyalinawo aleeteko kwezo ze wamu era olina gwosinga otutumira mu mukwano gwo kati sirazi nemikwano kwegala kumpalanya bantu era libalinga abakuwanana gwate oba tebajja kulabana kati ono atalyangako era yazze bankyawadda ane gojjukirayo kukwali eyali aliddeko ku ssente yo ng'akubeera ku lusegere takuta ng'azitwala okufaako bufu naye gwoza nabakonoomu ate seeguye kati tunoonya se wa mama we tubaze kusaagamu tubali tubuuza funayo bwotumirako tumira gundi ne gundi abali mikwano gyo jasituba banaye mundeke ekitu kinti emboozi eno bagiraba era oba omanyi nti wali okolagana bulungi omanyi tuba n'emikwano sseko naye omala okufuna ekizibu obanoonya nga tobakolaki nga tobalabako teetaaga bamenya ne bakimanyi era bamulaba kijja kukwatako ku mutima gwo ogambe skype nze asitusanze ani asikale emabega oba oze nammeka oba ojja omukwatireko oli muvubuka muto mbola kalevu wekuumya otya ne ssente zino because kati gwali mu kibuga Kampala nze nesonyiwa abantu mba na mbwa yange mbwaki otegeeza ki nina embwa yange ewaka ne ku mulimu togirabangako nesonyiwa abantu mba na mbwa yange kubanga abantu babi leero akusekera nga akwagalako ekifi kyennya naye bw'amala okifa toddamu mmula ng'ayitamu naye makona bwe naagwa sijja kuddamu kukola ojja kundabakaawo so bubaka kibuwa lwasa obubaka bwempa muzeeyi wange lwasa kuba ajja kudda nze nzikiriza tajja kuddayo obula yeesonyiwa abantu naye akabwako tambule nako abantu baveeko abantu babi nze nabeesonyiwa mbeera mu motoka bwogunambwa netugenda out nembwa kyekireetera abavubuka abafuna essente ne zibagwako mangu mangu ziba tezibaweddeego bwolina egwe manyi yaggwamu lwasa asobola okuggwamu nga ggwe yaggwamu naye asula mu kalima alina nakamu kamulugge wali naye gwe boggwamu osibiramu emukyalo so yenjawulo eriwo eyo ani agambye nti nze nali mbateeko n'essente zengiriza lwa olinamu 10 totosakyawa gwandiiseeko so ekikulu kwesonyiwa abantu nakukola bikunyumira ekikumi kyolidde ekikuyingira mu mubiri gwe kyekikyo oli kijja kumuluma ng'osipendinga n'esipendinga ekirowoozo bakijjeewo ekyokugamba nti bannange kengende ndabe ku abamu kuba ate saakifunako olwo naye amawulire ge nasooka ofuna agaalwasa ne saaliyo nga ndaba nti obusente obumusibizza zaali 17 saaliwo ni nali nze ngenda obusasula obusente ekyo saakifuna leero obaddi nze nfolowinga sitole yo kuba nakulaze nga mumukolako stories z'enjawulo ningamba kale kana njo mwazze ninga sibitegeera bulungi bigenda mu lunaku kati ninga nja kusitukiramu nze mwenyewe ngende mukwatireko tanoonya za bizinesi niyetaaga kubeera ng'omusajja omanyi bw'oba amanyire okubamu n'ekikumi mu nsaawe miliyoni buli oba n'obukadde obubiri oba toyina ng'ogyeko ekyokuba nti baali bamubanja miliyoni 18 settlement kize wali olabeko mu vidiyo ya Lwasa ng'akola nezikwata ku mutima nga gwe omugagga nnyingi nesobola zitemaatema kati kuba buli emu njiwuliriza buli emu njiwuliriza
kuba singa abadde anoonya ssente za bizinesi okutunda awo n'akola bizinesi tekirina mbuzibu lwaki tanatunda wonawo kawayina temumanyi temusobola kumanya so anoonya eddaala limutuusa wayina kubeera kuba kyeyamanyire okubeeramu Lwasa omugagga abyogedde abadde awulira alaba obutambi bwo miliyoni 18 zikututte ali mu ntebe yo lugambo kiba omugamba sebonsenso okujja okundaba wewala kujja kundabako n'abalala mukole ng'ono Lwasa olina abantu bobadde nga oyita ennyo President Museveni ne Brian White eriyo yali akuwaddeyo ka message oba essuubi tewali wayogerako nti no President Museveni yali akusuubizza okusasula ssente ezibangibwa wano eno naye gwe yakusindika mu ofiisi ate ne bamukyusa tewaddamu followinga ssente ezo kwegamba yampa ssente naye nampa gwe nkolagana naye awanetise kwitale we ate kwolwo nyini olunaku namujja ku mulimu namuwa omulimu omulala kati buli namukubiranga katakwata naye nga balina baba bagamba kati Lwasa mukolere ki sikyaliyo kale newunya naye ofiisi ye ekyaliyo ofiisi ekyaliyo bampe yagiddamu oyo ate simanyi kyeyamanyira mu ofiisi eyo kuba takwatira ddala ssimu nazibala mistikolo nakuba 2 mwegi lunaku lumu oba buli lunaku mu nnaku ndozanga 3 nakuba 2 mwegi ndoza essimu eginoti ngalagira nti eno ya Lwasa nakuba 2 mwegi katakwata yani ayinza oba nga tamanyi waali omukyala engulu eyo linnya lyerabidde naye nga esimu yengina oba oli bwe yali agenda yamuga nti owaye togeza n'okwata essimu eno eyoono simanyi oba teyamulekera amawulire gange simanyi omugagga Donny Chris oba Skypins sooka omutunulyeko katono nga omulaba obadde ddi okaaba ebizibu atudde mu ntebe mubulire ku bizibu ebikuluma Lwasa ebizibu ebinuma nsuubira abimanyi kati bwoba obimanyidde goloza ye tabimanyi agambye abadde alaba obuvidiyo bwange alaba era olina buli lunaku oyinza okuba nga buli mwezi ofuna ebizibu bipya ng'ate byetaaga kukimalirawo mwami wuuyo omugambe Lwasa makona wa bizibu bingi ekizimbe bakitwalira ddala ekizimbe bawummulamu ndowooza kirabika oba bafuna essuubi nti pulezidenti anampa ssente simanyi naye nga babadde bakiwummulamu nga tebayi naye ate baddayo mulundi ogusembayo ne bajja ne bavalyuwa baabwe okitegedde kati ekyo ate mubwewozi kitiisa oli waleeta valyuwa kitegeeza ekizimba nga kitwala naye nga meka entuufu ne babande babadde 7 miliyoni bakuula mmeka bampola biliyoni abadde azitwaliriza ate nga buli lukya n'olwo 7 beeyongerako balustopinga omukulu Lwasa abagagga ensangi zino bakaaba waliwo omukyala yabadde akaaba naye aja ati awo wajjuma ye bamulangiridde mu lubu lw'abaavu kooti totidde kulangirira mu lubu lw'abaavu sibitidde atuba siina oba gwe weerangire oyagala neteekewo nga siina oba gwe weerangire siina buzibu bagamba werangirira juzi nti oli mwafu oluseera lwabwe naye kooti yerangirira abaavu mutavedde yerangirira oba okyayinamu akazimbe nga kano kati byolangirira bituufu
amale kutunda kizimbe kati nze nera okumala okunoonya ndowooza nawe basiba gule kina inangiri kuba teyagala erekeyo okutegala erekeyo kooti kati abo bakubanja bagamba osigazzaamu ettooke kati jomayi bwe bamulangire nabanja bakkiriza nti kati bajje balitwala babalirabawo naye osurviving otya mu mbeera eno because wali wamanyi kunakuleti nambeera musajja gondi omubi Kuleti wali bayongera ukyanywa ate mbwage bweyakuwalanga akamukafa omusajja mwakuzonyozijjo because lunaku okaaba nti olina namu nkyanywa ndi munywi naye nga sibufuna gwenywa sibufuna gwenywa kubanga siringa mmwe nti ngende ntuule wali nina okugenda mu bbaala nga nenazekolaki kikutwala mu bbaala ngaoli mwavu musajja gombeeredde ki ebimu ku byakwavula gwali mwenge ebimu gwatagunya ozimbyeyo nina byenzimbi naye ebyalwasa byali mukama ebyo byakwavuwaza lwasi obimanyi mwenge nabakyala simanyi okyabaliko babita ekyakulese ono kyabavumwanga abakyala baveeko obumba buleke nandikyala kyendabye wano nga kirungi naye obwavu kibi kulisi bino biwulira wewaza otya abakyala olabye sayidi okirabye naye tolinamu ssente ekitegeeza bwozifuna ojja kutandika ewakuma kati obulumi nina bungi nembakyayira ddala bonna kiikyo omukazi omuteekamu sente nyingi nnyo naye nakufuula omusiru kati bonna nabakyayi alaba bulabi kati gobeerawo otya mu mbeera y'obusajja nja kufuna gwempasa manya ndibokola nabo batoolako ennyo naye musajja gwe muleke naye si yasinga ani yasinga oyo yalya naye nga bambi yalya nnyo iyi kakati nze olaba bangobera mu nju gye nsasula asikale nanga atoyingira nawe okyapangisa ani sebo nina amaka nina amaka sebo bano omwami ono ampadde kavu